Kijereze. Nkugamba sinsi kanana. Toko myoko nomanyira ntontwalira kenyine nkigumiki. Haya basi. Sirukumi. Kaino twatolekede ekyatulese olwalero. We twakoma. Sebo mutembe ikolo yavaamu n'atimpula omukiga. Era watu yamutwala talinnya. Sijja bikiriza ku bintu ebikolako ekintu ekyo kati oyo. Yennyini makaka boyo. Yagamba okubeera n'omuntu atakuwuliriza omuntu akozesa emirimu buli kaseera. Yamusaba ku bintu biri akoleko kimu okwata ebintu bye byonna by'alinamu amuviire oba si ekyo okukyusa embeera ze. Tolekedde ekyatulese nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga beegasibwa mu Tamuzi Media Uganda ne bajja kutuusaako sinema gye tolekedde era nga tolekedde ka sinema kagenda okubeera akasuufo kamala wabula nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema ye yakakwata n'akagattagatta era wate najja kakutuusaako butongole ne bajja bagamba Sembatya Rashid najja abere director wako w'okuntikko wamu nange video isimaka Uganda n'embeera DOP wako ba director of photography wabula nga Kibirango najja kwasaganya sound yonna gy'owulira mu sinema yakayise amaka ga Kaboyo The Peaceful House tuli ku season ya 2 kino kitundu kya 5 era mu kaseera kano mu kutandika twatandikira bbali mu nyumba esinga okubaamu emirembe n'eddembe lya buli kala eyitibwa Peaceful House w'omukulu Ssebo Kaboyo nyini maka kumakya ku maliri yazuukuka Nigwo omuntu n'obeera awo ng'olagira bulagizi agenda okutuuka ebbali Ssebo nga n'amazzi gamaze dda okukimibwa olujja nga lutukula okamala nigwo n'obeera muwumulu ye ebirala byonna teyandiganye kukola wabula galanze emirimu nzemu Ssebo omanyi okubeera nga gwe buli mulimu ogukola awaka kyokka ng'olinawo omukyala era nga wamuwasa kwata kuba okuyambako kukola mulimo kati nze nsingira nsigale ng'era nze njikola naye nga temwerabira ono Ssebo omukulu ono yakulira ebyobuyonjo mu Tamuzi Media kyovula nga musajja muyonjo kamala ayitibwa Mr. Kaboyo muyonjo oyo gulaba ate ayina eddiini kayagenda okunoonya waati tamanyi nakyala gyakutte wabula buli kalimo konna Ssebo nakyala ali akedde kakola era ng'agamba singa otabukamu oba osanga omuntu kwegamba ayagala okwefuulirako omutawaana akyuka embeera kati azudde option okwera kuleeta mazzi buli jasano nakyala buli wanagezaako okukola ekyejo kyembu Ssebo yamukozesa agalimu nga ye atabukawo butabusi era ng'ayoze ayite ng'amazzi ziba teziri busa olujja buli wamu nawe yogeza wekasi zaleeta nfanfe weggwaya kulu ogamba otya yamusanga Ssebo yeeyogeza ng'amugambe akima amazzi era olujja ayoze engoye ga buli kalimo konna akakole yiya birala yiya birala ani yagambye nti yagenze tanagenda gwe nalesengo bye wano kano agenda okutuuka omukazi siba mutabukira yali amanyi olwedde omukazi agenze ono kweka mutema nti omukazi tanagenda omukazi ddala n'atavaliwinga nyambala gye nabadde nyambala nanjerera ebinakaniwamukubiddemukko wanti mukubyemu afazaali oluyi era ekyamuleseza kyabadde ekintu eki wuliriza mukyalawo ate oli mukwano gwange natidde omukuba omaye munaye wabeerawo omuntu wakyaliwo nga toyinanga mwefasa mulekeramu akatiibwa ako tewalabe nga nfunye nafunyizanga njagala mukube ye Ssebo Kaboyo yagamba atirisiti gwaya yandimukubyemu empinga ziizo naye kyenja okukola era lwakuba yawonye yagenze kyekirungi wamuwonye ani yagambye nti yagenze teyazze wano eno natandika kunegayirira afukamidde aza atya w'omukazi omukazi ng'afukamidde yasooka najja alumuteereko wabula nga tubagala nnyo mwenayo mukusinziira okulabira ka sinema abantu b'emaganjo tubagala okamala abeekawo empe nateete kyengera busega nansana yabadde alina kufukamira maama bantu b'ejjinja na buli omu wookalabira wonna gwe sindika obubaka bano ku 0755637 Ssebo yaleese olugoye bambi mbadde ndese olugoye kati mbu Ssebo yatandise n'omugwe kwegamba olw'amase okutabuka nakyala n'atandika n'okugula obulabo n'amuleetera mbungolo yeegula eri musajja waffe Kaboyo kwe kutandika okuntonera obulabo tajja kuva nange ne mugamba ebintu byokola sigenda kuddamu bikkiriza
zentandike ng'okukoleza engoye nga gw'oli awo mu nnyumba weebase bwebase. Fulo yasooka n'asekamu. Tulaba Watamugambe n'ekyampale kyogere ddala nti yakozesa Nick. Ngamba Wakabayo leero nga watula nagambu wadde era wakoze omanyi butuufu ng'ogyeko ebya sinema anogo omukazi ssebo atuuke waka n'akumerako bakutabuka wabadde ogenda kubeera bubi nnyo oyina okutabukamu boyo omukazi n'amanya nti gwe empologoma ennene mu maka kati yalaze sitagendawo mbadde omwo mu nnyumba ngenza okuvaayo nga ndaba olujja kati eddagala lyendifunye buli lwe najja wano nange sigenda kuddamu mmuti nange nja kumutabukira ate bwakambuwaliranga nawe njamu tokubanze bano ab'omukwano boolaba oyo gwe mulaba ssebo gwayambadde ye dayirekita wa muvi eno gyolaba eyitibwa amaka ga kaboyo eno ensufu kamala nga bw'ogiraba munene akubadde anti jukira yagamba ayagala kutwala bintu byomusikaawo musika kyogamba omuzaala Charles Nazaro omwana omulenzi yayina okunsikira ate ng'ansikira kakati oyo agenda alidde mu pipa baabo ate tomutulugunya nnyo agamba atya Hope Sophie namwena bakalabira ku munyongagano gwa intaneti butuufu mukola kyamaanyi obadde onnimba weetonze nedda ize bano banfanfe ankoze bubi nnyo naye kaboyo alina okubuulira ku kyaliwo ensonga gawe ziba zitambudde nampa n'obulabo olabika wakeeguli nze nga nkwata sente zange nga nyonoonera mu binombo ngungulabukomo kale sebo yeggwa yagamba kugenda ku mulimu anti kugenda ku mulimu ekibadde kimuleese kwata kuba okwolekera ku mulimu nyumira wakuba nti engalo zange luli zaali zigizegize naye wali tenamanyiira kati nsobola amunonye bagende basobole okuba nga bakakalabya nange singa mpangalira yeeyo gyo butuufu ye baaba kyaliwe kati akanyiriro kayina eza mu mbeera gye mbwagalamu nange ono ngenda mugulira pa mwesebo omukazi yamufudde ekyo kyali kenga kunteeramu weteweeraliikira ngenda kumufuula ekyenjawulo onoomutuusa ku salyo wange kulyabaga tosobola kumutuusa ku wange namutaddeko akazito kano weteweeraliikirira naye gwe mwesebo amutaddeko akazito buli kimu amaka yalina okukikola mu maka agenda muku yoona alina kubeerawo nga mulangira tomanyiyo kyantisa bubi nnyo okubanga obwo teyaliiwo bubeezi olwesande saagala ojje nga sikugambye era tugenda babiri saagala ojje nga siriye wange oyinza okwemakulira ku mukyala wange sawa kujja naye era osobola okujja nonnona ne tugenda nja kunona nkutwale bulembwe we mulabeko gwalese omulabe okumpanira omuntu omanye nompanira okakase bulijjo surprise gyegamba sebo gwayambadde akyogera ali serious ng'ayagala kutwala kaboyo makage amulage omukyala nawankubadde oli yamusanga taliyo ku luno ye agenda musulako surprise eri magida mukadde naye ate tuli mu gwakuna tomundageeyo mu gwokubiri omwaka ogujja owaaye ng'opapa nnyo si ate mpapya eki baabano owange mu ddakiika budakiika omupya wamusangawo niyo ngamba okanya kuŋŋamba omukazi naye ku nsi ya katonda abantu beekaza mazima yakola ekisoboka nabba muka munne kyokka kati ali naye alaga mbu ssebo ye amwagala nnyo n'okusinga eyali nnyiniye toddamu kwogera ku mukazi oyo wuliriza fani yogirabye manyi waguze fani nti abangayangu tugende ate nga tubasuubiza tugenda kuwaletera ebyakabi eby'omulembe gwe boyi sigala ng'otuninze jjukira wano essanyu lyo we litandikira agamba atya Derek Muteesokoola we bali kwasaganya kintu akirewo na buli muntu yenna era nga ntumirako buli muntu ng'okimanyi oyina eddiini mu nsi muno va ku baana abatalina ddiini ababeerawo n'amala omwaka mulamba nga tasadde tasabyeko tagenzeko yadde okusinza siina gumu ne wamala n'emyaka 10 kale mukase kano yakujjawo n'akuzza ebbali waliwo yakwata kuba okujja ng'asembera kuzza amaaso bulungi okwekaanya mazima teyali mulala yali roodi ayitibwa kameramaani nsi ya katonda obwavu buluma kayinno ku bbali ate waliwo yali akwata ekuba okwolekera
why soko yimirire n'ebikonde bange jangu bulijjo nkwagala nina ebikonde balina nga ye Mutembeeyi kayasisinkanye kameramani jukira bakomekereza ebyabwe tebyali bulungi era kataba erige Mutembeeyi bamutwala talinnya manti solo kusabulirawo uliriza bano nno kama solo kusabulirawo gwenyinza okukuba bane bana abasajja buli basebe nani boyeruukira ekikuyambe nti nakasana sagala nnyo kulwana nenga kyekirimu atukolagane tukolagane leka nawe olikyali wange bwekubuuzako kyekiriwo tonsinikira naye kakati nenze nkwewuunya kale abantu walinga tokimanyi naye oba kubanga okimanyi bakutegera butegeeze nti wali okimanyi mwebenkuba sikuli ate ennaku zino guno omwaka 2020 ojaloza ndi nno kowanvuye nti oli wa tabu naye kaka ayi gweje emyaka gyo gwe nkukuba nebikamera benalize nembiyiwayiwa nze sizanye nawe nokatebdabali nofala birawo kale nyawo yebaleko nyawo nze ndi musajja mukkakka bano bo beesobola wakiri nkutuka ate wulira nkutuka omukira ngokukutusa omukira nomukira ono kameramani tasaaga mbwesebo akiri akutukako omukira tebakubangako ku bikonde bina lingenda okuba tyali bitono noli omusajja ali agenda kukuba ebikonde yajja amunyumize nakugenda nga nebifaananyi nga tokyabikuba kati gwe kana kabule kalina kikazonkubya ku mulimu gwange nenkusibawo mba ku mulimu omanyi bagamba sebo gakuweebwa muno nguba bityo oyo omusajja gwaleka tomutegera ayina akanyama kabinako kalamba kali kino kiki kuba oli omusajja kati nonze kankubolera nze yansangayo lumu naye yankwata bwati yanjugumye yayitawo buyisi nze nga musajja muno sebo wakulabirira nti owaayi eri gyogenda maaso n'otegalira waliwo kabezi wakanyama akagenda waawo mulabula kabulaza nesiiba nango nennaku alina ogoba okyaleyo ntera n'okusibawo n'okusulawo n'ensula musangawo naye amazima ga katonda muggulu kaali kusa nezo kamera ojja zireka nze nayita mu lusaalwawo okumala waliwo emiti awo ezimanyi bajaki nayita mu embiro tunabbanga mbifulukwamu okka owaaye yemu bisoko mbwiro omukuba ebifaananyi omukuba ebifaananyi kandabeko njagala nange nkube ku bifaananyi njagala ate era omala kulaba byabali bweterera butereezi nkukuba ekifaananyi ekyo po zonna zoyagala zonna nzikube njala nkulaga ebibyo naye obeera nze mmanyi oli mbega oli kyeyamaanyi kati soko ndabika kufaananyi kale ndeka ku bifaananyi nkugambye nedda mmala kukuba kale kati njagala nti kukuba kifaananyi naye nga njagala ndabe wadala byokubabirikirira kandabeko bwe bano nno nkuba ngenda kukuba olabe ebibyo ate nereka kummanyira gye binagwera mukama yamanyi wabula nga sijja kulabira kutumira kuddi kusooka omala okulabako ekintu kyangujalaba obawo kiba webale kwekanya ka sinema atejjukira era ng'agamba ye kasitoma bange ssebo ali tiimu naziwa mukagwaya sagala bitu byako njala tukolagane lwoli yawulira kati ayagala kumukuba kifaananyi tonsindiikiriza nkuba nawe ekifaananyi gwe gugambyeko nsindikiriza ekifaananyi balina kikuba nga bakusindika odda wali awo waliwo nekyali wange andu oba yalagawa mukama katonda wange manyi se waliwo embeera ekutuukako n'ojjukira kyaliwo nga yakubeererawo ebifaananyi ebyakakadde oli bwe yayina amalala singa akyaliwo wani okuba ebifaananyi n'odda ne mukati ne weewogoma bwefunawo dda weeyagala nze nkunosola ebibyo ngende olwo omukazi mundekere ye wange oyo omukazi ngenda mmala muttira kuno omusajja we yenyini nja nejambiya ate ogenda waliwo ozanyira wuwo nze ndi musajja musikanira nefumu nze nabagamba dda ndi tiimu Mutembeeyi abakamera wakasikira busi tudda ku bizinensi naawe sika bakuwe omusajja seba ate mutya kakati yajja munosole ono sebo naye kabaka era kafulu mukwata ekiyitibwa ekifaananyi era y'omu kuba kabeeramu emabega wa kamera n'omusajja gwengende balaga akasine makagwa ayitibwa Tamale Godfrey yekweka naye ku luno boyita mpona muyina okumulabako muyajja amukube ng'asitudde bebi wooli ono yamugamba kati ekyo nyinza ogano okikuba otambuza piroga naawe ozimba
babo akakamera wayankala gisikalwawo kuba okalonda wa kilo za bbiri n'obwedda neno kanya ya bukadde busatu yajja munosole akantu kalumya amaaso ako nabagamba tekandabe abaki bayita omuzigo kino nga nyinyibadde nnyo n'amagezi nze nkyekubye bankikubye gwe kyo kijje nze nkunyinyibaziza bano bose bobeezuula buli omu ayina ekibuli akyewulira ate kime nkulinako obusungu bwange naye bizinensi teba bizinensi ekyo bwene banga mwasembayo nga mwerize wekikwatagana ku bizinensi muba mulina okukkaanya nga mmuleze kino kati jagalo kyedikingengo atuba mwebeeremu ekifaananyi kimu bibyo mutembateeka mu oba sente zizo katonda watu sokoze mabega ekyo si kikyo naawe leka kukwasama abantu benalukolongo omwana kyakabi mwe bali kwebereramu sogendeko tosobola kukisembeza sisobola saagala lindako kagenda okulaba zemabe waizako kemabega katono awo waliwo kyalaba ekyamwewuunyisa kiki oyo mwana omumanyi era nakyala gwe yalengera najja asooka yekanye bulungi sokolindeko sonise wayi bano bakilantisi bange mbawa lispekiti kale twogere katono kakati maama nyabo ono mwana wamusanga nabasange eyo maama okusinziira ku kifaananyi kyeyalaba leka tulabe nina ensonga zange omumanyi oba tomumanyi mutembe yolwalaba ekifaananyi tomalaga kiki mazima n'amaanyi gamugwa wamusangawo oyo mwana naye nga gwalabye ekisewo mukyala omuwala wangi bafumbo baali bagenda banakubbi olaba mutembe yamera emitaafu kumba esebo gwe baali balabye mu kifaananyi yali naziwa oyo sebo tiimu bulayani likusooka agamba kuyagala okamala obulevulevu mufaanagana wamma tonkwatirira obadde ki lodino yawulira mu busungu asobola okufuna obudde kugani kugenda wojja singa abebuza yasooka namusaba nga kyaliwe lwaki tofunayo munaye katayimu nkusaba onyambe ontwale at least newondagayo bulazi wa nakyala gyabeera gye wamusanga nabagamba ekikola wano wokka era tubadde katundu ka 5 tusisinkane kagenda okubeera ka 5 nabagamba it's not about your boy VJ Simake Uganda abantu bematanga tubaagala okamala abakalabira ku muyungangalo gwa intaneti mwe musinga na buli omu wonna wootudde wookalabira boyo okola kyamaanyi nabagamba wane essanyu lyo weritandikira gwe sigala ng'otuninze tovaawo era ngenda kusaba mukama abankuumire mubeere bulungi mweraba mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubbi effujjo maka twejjeko stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bw'oba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga kaboya akasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 0753 46 72 27 mwebali kunyumirwa. Previously on Amaka ga Kaboyo, the peaceful house. Yes, 1-2 umayicheko 1-2 ekyo si kikyo naawe leka kaino otwatolekedde ekyatulese akawungezi k'olwaleero era nga woba ojjukira bulungi we twakomye sisobola kameramani yasinkanye omutembeeyi n'amukuba ebifaananyi wabula mu kumulaga ebifaananyi bye yali amukubye omutembeeyi so we yalabidde omuwala gwamanyi obulungi era we twakomye ssebo ng'amusabye at least amutwale we yali amukubye ekifaananyi twolekedde ekyatulese nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga wegasoma ne Tamuzi Media Uganda ne bajja kutushako ka sinema ke twolekedde wabula nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey nannyini sinema ye yakagwata n'akagatagata era batono kakutushako butongole nga bagamba Sembati Rashid n'abeera director wa ku Ntiko nange VJ Simake Uganda nembeera DOP wa director of photography nga bagamba Kibirango Arani najja akola ku nguliko najja oyira mu sinema yakayise amaka ga Kaboyo the peaceful house tuli ku season ya 2 katundu ka 5 kano mukatandika twatandikira ku nakyali akutte kutama kubagiza kiki
era mu kaseera kano banfanfe bakwata ekkubo ne badda. Yasooka namubuuza ki ekikwasa ku ttama, lwaki weekubagiza? Simanya uli mulwadde. Kati alina eggwaya we. Lwaki tokiriddeko katono mu ddwaliro? naye gwe oli mugayaavu sikkakasa nti omize empeke. Ensonga lwaki tetukoze tulyose nsanga tepakoze kati wali yali badde mu nju yekka. Kwata kantu kano gira wewewezaako ngeri gy'olina ebbugumu eringi. Saagala kyakula kyonna adde ekyo. Nakyala ebigambo butono agamba mulwadde yamuwaka ice cream nakyanakota kaagala. Amukoleko ki? Kamuweweeza engeri gy'alina twala engeri gy'alina ebbugumu. Wali kampadde na buwi n'enkenyera. Gwa yamugamba lwaki omuwaka akatono. Kagenda mukulira kinzi kampenke javuune. Oli mu ssiro oleze ngenzo kaleta nga simanyi nti nkaletedde ye. Lwaki ogana ekintu kyenkuletedde mukwano? Mukazi watu agamba agenze mu ddwaliro ne bamuzuula nga alina typhoid. Naye kati aveeno mu musanaala. Naye ng'ekyewuunyisa boy. Ntulaali mu nyumba ebyo sibalina akozesa. Nakyala mukakamu. Yabadde akiridde mu ddwaliro. Akugambye naawe baamu amagezi. Agambye gava mu ddwaliro. Kati ate omuzeeyo. Naye kati obulwadde buyinza okweyongerera awo. Ky'okusaaga. Kuno gwaya. Buli bwe bamuwadde eddagala lye bamuwadde olw'olijja bulule. Lyakoze. Embeera gy'alimu naye simutegeera. Yagonda bugonzi. Agonda bugonzi. Ge tomulaba. Ate Kaboyo munnange yakwatibwamu engeri y'ennaku. Ofunyeko kkoodi. Jangu eno muleke awummulire eyo. Olinda amuyitya eriwaayi. Vaayo eyo omukazi agambe tayagalamu malako mirembe. Ekizibuna w'omubebera kakumubebera omubebe. Yakwateko okwekujja wali kyaliwe. Golowooza eno mbadde siwubalira. Katonda watu. Nyenye wa mukazi wo. Eki? Anti gy'owuuba. Ongobye ssebe. Asikugobye yasinjogeddeko. Seba amuyise eri. Mbusebo ye wanabadde awubalirawo. Era kweyo. Yali kati gwe wobiteekamu entonde siriwaliramu. Onnambululira n'omulongo bawuwo. Kakati nange. Mpaka ngambye nkuweeko. Tatompa si kyayagala. Nabagambye kano ko twakongeddemu ebirungo eby'enjawulo. Era n'abazannyi abapya. Essaawa yenno abasabuukululwa. Mukazi watu yamala n'akwateko okwekujja gye bali. Wabula nga muwombeefu bitya. Nabaga ebiseera ebimu obwa lokyafu bulina we bukolera. Bw'otafuuka lokyafu ssebo omukyala akumerako. Unogolaba ayomba. Sekwetondera. Sebo ekyali kimulese kwetonda. Aliwo lolo. Anze. Nsaba kunsonyiwa. Katonda watu. Nali simanyi nti oli mukwano nnyo gwa Kaboyo tuuka ku ekyo naye. Gwe yennyini yeewuunya. Omanyi omuntu okweto gwe. Oyinza okukikiriza nti nakyala yeetonda. Katonda watu. Maama, ate nze sikulinaako buzibu munnange. Munnaye naffe twatuula mu nnyumba ne mugamba naye kintu kye wakola ekyo munnaye oli mukwano gwange. Kaboyo, tewaliiwo nsonga awo. Gwaya yeeraliikiriramu. Engeri gye Ohonodde bulono okwetonda boyi nga kizibu. Onywa munnaye n'oyambala engoye ze ez'ebbeeyi ate neekwerera ettaka. Naye omanyi engeri gye yali ayogeramu. Tidde olunaku. Mazima nnyo. Kyokka kati ssebo yeegonza okukamala. Kiba kyetaagisa kuzoozo gye zeetanzoozo. Tufudde. mukulu sikuwaddeeko. Tojja kwagwa ebintu byo kati gwe nakumaliriza. Binoono. Bagambye katundu ka 5 Nze nsuubiza. Kaboyo beera wano. Abyogera owulira. Wendi. Nsuubiza. Ante ane namugamba nti lwalijja wano. Olaba nga Kaboyo bwakolagana naawe. Naawe bwengenda okukolagana naawe. Nga bwakolagana nange. Naye onootuuka ku mukwano gwange ne Kaboyo nga tukwatagana nnyo. Nja kutuuka. Simanyi. Oye kale. Kyonna ekyetaagisa nja kikola tubamu. Kale katu. Lwayogera ekyetaagisa nti kyonna ajja kikola Kaboyo yagamba mwayise waliwo omuntu asuubiza. Mukazi wayinza osuubiza mukwano we ekintu kyonna amukyagala ajja kimuwa. Naye n'owulira mulinga boyi gukubagana. Simulinaako buzibu. Yagamba kimu asaba kisonyiwo. Okusinziira ku kyaliwo yamwerera ettaka. Lodi yali anyiridde n'amwerera enfuufu. Mukazi watu yeetonda. Isimake Uganda.
ku 07589727 kali mukasaka yakwate kubo nakujjawo nakuze bali waliwo yayagala maaso n'okoza ebintu manye ebiseera ebisinga abakyala munnaye abewaka nabo bakazana mu ngeri ey'enjawulo mukazi watu agamba tamanyi mulamu we gyali bintu byonna biddugala yandibyoseza kati yabyeyoleza indalulungi wekkaalo omumbejja namuddu ziba teziri busa ebbali waliwo yakwata ekkuba okusembera wabula yajja nkyagi kyonna ekyali kimulese tinka mukama yamanyi yatuuka afukamira sebo n'afukamira n'abuuza okumubuuza Alani waali lengera nkugambye taliiwo tambula ogende kanoko tugenda mu maaso ne sinema anti sirina mikono sebo yeegonza kabaka ono sebo yalina eddalu naye kyonna ekyamutukako mukama yamanyi wabula zetinka nga balinga gwe baleeta leze ku bintu gwe musebaze anoonya Alani kati Alani waba taliiwo alina akalimu kasaba ayolezeeko nakyala ebintu binjoleza gwe kumubuuza mazima bulijjo g'obinjoleza ati likiti munaye nkolezeeko booleza naye ng'afukamidde ozawe mbaddeyo ne mwewa amagezi bw'osookewo manya okimanyi nti waliwo boyo ekintu ekitasoboka ng'okiraba bulabi n'ogamba butuufu tekisoboka naye ng'ajjukiramu woba ojjukira obulungi eyo ng'ennaku ejja ekuzunza ekkomyawo loodi ono ng'amaze okubba n'okwonooneka yakwata ekkubo ne yegatta ne Alani baatandika okukola effujjo ku kyalo Alani ye tetumanyi wagyali azaamunoonya wabula ajjidde mu buwembefu obutenkanika kyonna ekyatuukawo mukama yamanyi yajja yayagala ssebo n'okukuba namuddu anti munayagala kusabwa nsonyiwa alokumpoka mbu bansonyi waninga omikono agatula abasaagala buyambi okiwulidde singa wavudde ddala maye ebiseera ebisinga abantu bakola ebintu ne beerabira biki ebiyinza okuvaamu gwe bakikoze oyinza okwerabira oba gwakikoze osobola okwerabira wabula gw'okikoze bwe yiteyeerabira byonna ebyaliwo yali nsebe manyise waliwo emyaka gy'olaba egyetonda nga gyo gikikakasa owulira oyagala ati munaye nze njagala kukolezaako ku bintu ki ekyokka kyensaba kyosaba kwata ebbaafu eyo nabeza engalo zo taata mukazi wattu teyalemerako okwasa mu bintu byange ye lwaki oba onaabira mu bbafu teekawo engalo teeka eri amagale geeri katonda wattu ku nsi ya katonda abakazi bano boolaba balina omutima omuzadde era be bantu abasonyiwa buli kaseera mazima n'omumenya omutima n'omulumya ebyenkana bitya era atuuka n'asonyiwa amulese amwolezeeko kubala nsonga yeegayiridde yajja naye nga gwolaba ono sseba alina eddalo eritenkanika ate nga tubaagala nnyo mwena abakalabirawo ku saaluuni ekasenge mwebale kikwasaganya endannyo ekifo kyokola kyalitebowaka ku kyalo nakyalo ekisinga okumwewuunyisa era odoni okubeera n'empisa omusana wegukwakidde nnyo oza ne gugamba kwetefuwaneeno esebo ku luno yajja n'empisa ziri zennyini ezaalagirwa nabagamba aba Empire Movies Productions kasenge beetaaga abazannyi ba firimu gwe ng'owulira ekitone ekyo kyesiga kuba ku namba ezisembayo wansi awo wammanga nga sinemeggwa nakyalo olwavayo loodi yaseka byonna byenjagala ne bituukirira wuliriza kajoza ebintu nengoyo zinja zooza naye ajja kakasa abayuda mu nsi gye bali mbyoza ajja kisasulira buli suwaani n'ekikonde n'oluyi katonda wattu tuyamba abantu mazima n'omukwatirwa ekisa naye nga ye sseba alina ebigendererwa ebyenjawulo ku mutima n'ebigendererwa bye birekawo ebirala njabyekolera agambye ssebo
singa mukama muyamba byanuubirira oba ebigendererwa bye ne bituukirira ono nakyala amwozesa ebintu na buli kimu ajja kikola kyonna kyanaamulagira wabula ajja mwesasuza n'okumukuba ajja mmukuba kati yasooka n'amugamba munaye nyina kyenkusaba maama amuyise maama gwe nabeerako ddi maama we naye nga si bwe wali agambye era ebikonda ajja mmwokya kale bambi toswala nakuswala kuva ku ntandikwa paka kati bye muzzenga mu nkola gwe n'alani tobijjukira era obwongo bwakutumya ojje wano nti nze abaakuyamba oyina ng'owuliriza abantu ababasinga obukulu muwa abantu ekitiibwa temumanyiranga abantu kati obadde omanyi nti ekyo ekizibu ekyakukuddeko ogenda kujja wange muwenga abantu ekitiibwa ng'omukyalo omufumbo era omukyalo w'emmaka egayiridde n'onjolezaako ne ku bintu naye singa si ekyo mbadde nze sikuyamba kuba nnabakoowa mwantama mukazi watu era yasalawo abuulirire yamusonyiwa lodi ayagala kumuyambako kyonna kyayagala okumuyamba mukama yamanyi naye nga mugambye nkuyambako lwa nsonga onjolezaako ebintu ate oneegayiridde gwe banyisira n'okumanya naye simanyi omuwala kale tukola bwe tute kale mukasi akantu adde eno eri kamera maani n'omutembeeyi akije kyokunziremu akyagenda maaso n'omubuuza kanemu kanattaano kiki ombuuza gwankolera accountability kino kyakale dandako kati nze nsobola okuwa sente zange nziina nsobola okuwa sente ez'ebibyo ezebyange no kale nezebyange teweefulanya ate mugaggaoyo ate wefulanya omugagga tasuya n'abalala kayino banono lodi yakyayagala kumanya nakyala wa waabeera unaagambe n'okusasula ebifaananyi bye yabakuba ate kitajja bisasula nifenyi sibirinaawo kati ate ebyo biri mu kamera tufudde nze kati sibimanyi nze njagala kuntwalayo wennyini nze newosigale nonengeza nongamba awo wali yagala musajja akulabe sina buzibu kati ngina omaye okukulengeza bulengeza kale ogenda kunengeza anti siwalanyo niwano wetuli mukasi akano baatuuka ku nzikiriziganya n'akwata ekkubo se bamutwale amulage wa gye yasinkana nakyala gwalabye mu kamera baatambula akaseera akawera nawankubadde akantu owantu we yali amulaga tewaali wala nnyo naye nga omanyi ebyomukyalo oli agamba ssebo wali eri kati yamuleeta nga omanyi ebintu byenkukutu olengera eri ennyumba gy'olengera awo we baali kati ebifaananyi awo we naye bakubira sina kyakuzzaako kyala bweyitu baagala okukamala mwenna we mukalabira era nga nabagamba wano essanyu lyo we litandikira gwe buli wotega tv eno omanya ssebo otuuse ku mutindo okuba gwama yasala bwamuleke gwe singa bakusangiriza ng'olingiriza zo gwange ngumaze ye rodi n'atema weebale kabulaaza mwana inokomawo amazima katu kuondeese wano amazima kano nanyina okukola litaani kama mbaaya ni mbaaya nabagamba kulwa Times Media Uganda natete movie center ne Kagwa Kafume Mukasa wamu ne Bava nabo tubaagala okukamala mwe bale kwekanya n'omukulu MK tubadde katundu ka 5 tusisinkana ka 5 tulaba ate waje bigenda okukomekerera mwabagala okwegatta ku kibiina kyaffe ekiyitibwa Movies Empire Productions Kasenge kuba ku namba za simu ezo n'abalina obuyambi bwana mutusobola okutuwa mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubbi effujjo maka twejjeko stress ekibbo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bwe batozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka g'akaboya kasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebali kunyumirwa.